Mu Novemba w'omwaka oguwedde twakutuusako emboozi y'omwana ono gwe ttayoleka bwenyi ng'alumiriza Dr. Lawrence Eron omusomesa ku Yunivasite y'e Kyambogo okumukabassanya. Dr. Lawrence nga mu kiseera ekyo ye yali omumyuka wa yunivasite eno avunaanyizibwa ku by'ensimbi wamu n'okukulira essomero ly'abayizi abaliko obulemu agambibwa okuba nga yakabassanya omwana ono aliko n'obulemu bw'obutalaba mu mwezi gwa Oktoba omwaka oguwedde. Kati ennyonta n'ennuma ne musaba amazzi. Then kati we yampa amazzi n'enganywa then ne blackinga out. Then mukudde engulwawe n'angamba ti yali actually yali mukunkwasa piyo ne mubuuza yaki. Kati n'angamba mbwe jjabba nnungi before 72 hours. Oluvannyuma lw'okufuna amawulire gano abatwala yunivasite y'e Kyambogo bassaawo akakiiko ak'enjawulo kanoonyereze ku byali byogerwa omwana ono. Oluvannyuma lw'emyezi 2 nga kanoonyereza ku nsonga eno, olwaleero alipoota ku kunoonyereza kuno eyanjuddwa yunivasite era ebivuddemu biraze nti ddala Dr. Eron yasiiwuuka empisa byakkakkana ku mwana ono n'amukabassanya. Azuulibwa nti sitaafu yali ayogerebwako okwetaba mu kikolwa kino eky'okukabassanya omwana omuto atanneetuuka yali Dr. Eron Lawrence. Nti era Dr. Eron yeeyisa mu ngeri etali ya bugunjufu eyattattana n'erinnya lya yunivasite. N'ekirala okweyisa mu nneeyisa etakkirizibwa mu mateeka agafuga abakozi era agafuga abasomesa. Ku misango gino kwe bwongedde n'ogwo ogw'okwebulankanya ku mulimu. Okusinziira ku katongole, Dr. Eron waakuweebwa ennaku 14 okulabikako mu maaso g'akakiiko akavunaanyizibwa ku kugaba emirimu mu yunivasite eno yeewozeeko ku bimuvunaanibwa. Lyaffe lirambika bulungi nti bwe tuba tuyita omuntu okujja mu kakiiko tukozesa buli kimu ekisoboka mu mateeka. Bwe kiba kyetaagisa genda waka tugende waka, oba tusanze mukyala we ntumusanga oba mwana yena bwe tusanze, bwe tumala okubawa ebiwandiiko byaffe tukomawo ne tuwandiika embeera gye twayiseemu yonna okukakasa nti twakikoze. Nga kino singa takikola akakiiko kajja kugenda mu maaso n'okumuwa ebibonerezo nga bwe birambikiddwa mu mateeka agafuga ettendekero lino. Muno mulimu okumugoba ku kifo kye ng'omukozi mu yunivasite oba okumuyimiriza okumala akaseera akagere. Nga waliwo obwino yenna alaga nti twagezezaako buli kimu etteeka likkirizaako Women's Board okuwa ensala yaayo ne bw'aba ye nga tataddeemu kwewozaako. Era ekyo kijja kukolebwa kye tuyita expert. Bino we bijjidde nga ne ssaabawaabi wa gavumenti ono yamuggulako omusango gwa nnaggumula ogw'okukabassanya omwana. Dr. Eron awenjezebwa poliisi oluvannyuma lw'okulemererwa okuddamu okugyeyanjulira bwe yateebwa ku kakalu kaayo. Ensonga ze zaakwasibwa poliisi y'ensi yonna nga kigambibwa nti ono yafulumadde eggwanga. Joyce Nakato, NTV Akawungeezi.